Nja kubasaba twewombeeke tusabe. Katonda waffe ayinza byonna tukwebaza nate olw'okutuleeta wano okwongera okwejjukanya okuyita mu byawandiikibwa naawe okwongera okwogera naffe. Tukusaba Mukama otusindikire Omwoyo wo Mutukuvu ayogere mu ffe, ayogere naffe era atukubirize okutambula nga bw'osiima. Oluvannyuma lw'obubaka buno Mukama tuveewo nga tukyusibbwa ate tusembedde kumpi ne gy'oli. Ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. 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 Akawungezi ka leero tugenda kwogera ku kigambo ekyajjidde ku flyer yaffe kye twayise Hope Amidst Crisis. Siri muvuunuzi mulungi naye njagala okwogera okugamba nti essuubi wakati mu kusubiregana oba essuubi wakati mu mbeera ey'obunkenke oba essuubi wakati mu butategeera kikiddako. Akawungezi ka leero kye njagala twogereko. Njagala okukkiriza nti we tunaaviira wano nga tutegedde obanga ddala essuubi lyaffe ly'amaanyi oba linafu oba lyetaagamu omukono ogw'enjawulo. Tugenda kuba tutunula nnyo mu kitabo kya Luka essula ey'e15 naye nga fokasi yaffe ejja kubeera nnyo ku nnyiriri 11 paka 24 newankubadde nga tetujja kuzisoma zonna. Luka essula eyo ey'e15 etandika ng'eyogera ku musajja eyalina endiga ze 1,000. Omusajja bwe yalina endiga 1,000 Bayibuli egamba nti n'abulwako endiga emu. Endiga 99 zaakomawo eka, endiga emu n'etakomawo waka. Naye Bayibuli egamba mu lunyiriri lwokusatu nti n'abagerera olugero luno ng'agamba nti muntu ki ku mmwe alina endiga 100 bw'abulwako emu ataleka ziri 99, kale n'agoberera eri eyabuze okutuusa lw'agiraba. Kale bw'agiraba, olunyiriri lwokutaano, agissa ku kibegaabega kye n'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Bassebo ne bannyabo, wanayogera ku ndiga 1,000 naye omulunzi ono n'abulwako emu n'etaddaka. Abaalundako mukimanyi ffe twalundanga ente, muzitutte muzibuusiza olukomera zigende ziryeko ebweru w'ekikomera, emu n'etakomawo oba n'ebaako ewagamira. Zino musooka ne muzigoba ne muziyingiza ekikomera ne muzivaako ne mugenda ku ttale ne mutandika okunoonya eyabuze. Temuyinza kwebaka nga temugikomezaawo mu lugo. Bayibuli wano bw'egamba nti omusajja yabulwa endiga 1,000, yabulwa endiga emu n'asigaza 100, wabula n'asalawo addeyo ku ttale anoonye endiga emu. Mu konsepti eno tulaba nti endiga mpitirivu ziri 100. Bwe weeyongerayo mu lunyiriri olw'omunaana paka olw'e10 ayogera ku mukyala eyalina ebinusu 10. Tulaba nga kati konsepti evudde ku endiga 100 ezze kati mu nsimbi. Byonna bintu bya muwendo. Bwe twogera ku ndiga nga Bakristaayo tumanyi konsepti y'endiga mu bulamu bwaffe kyekitegeeza kintu kya muwendo nnyo. Bwe twogera ku ssente saagala kuzoogerako nnyo wano kubanga buli omu amanyi kyekitegeeza. Naye mu lunyiriri olw'omunaana-10 agamba bw'ati mu Luka 15. Ngenda kuba nziruka naye bwe njogera olunyiriri oyinza okuwandiika eyo oba oli awo nejjukanya mu biseera byo eby'eddembe. Olunyiriri olw'omunaana, oba omukazi alina erupiiya 10 bw'abulwako erupiiya emu atakoleeza ttabaaza n'ayera ennyumba
n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'agamba nti, munsanyukireko kubanga nzudde erupiiya eyabadde embuze. Mbagamba nti bwe lityo bwe liba essanyu mu maaso b'abamalayika ba Katonda olw'oyo alina ebibi omu eyeenenya. Bassebo ne bannyabo, kati tuzze ku konsepti ya ssente. Omukyala alina lupiiya 10 oba alina $100 n'abulwako $1 n'asigaza $99. Alina $10 n'abulwako cents 10. Ayagala kuzzaawo dola ze 10. Agambye nti lwaki oyo taakoleeza ettaala n'anoonya buli kanyomero kanju okulaba nti afuna cents ze 10 ezaabuze. Bassebo ne bannyabo, Bayibuli egambye nti era bw'agizuula ayita mikwano gye n'abagamba nti mujje tujaguze kubanga ssente zaabwe zaali zimbuzeeko zirabise. Naye bwe weeyongera mu Bayibuli omwo mu ssuula eyo mu lunyiriri olw'11 kyava agamba nti waliwo omusajja yalina batabani be 2. Mu konsepti eno kati ate tuzze ku bantu. Luli twabadde ku ndiga ne tudda ku ssente, kati tuzze ku bantu. Tuzze ku human beings. Bayibuli egamba nti omusajja alina abaana 2. Tebatubulira oba yalinayo abawala abalala oluvannyuma lw'ebyo, tebatubulira oba yali yafiirwako, naye Bayibuli egamba nti yalina abaana 2. Nti omuto ku baana abo n'agamba kitange, nze njagala kugenda kweyiiya, njagala kugenda to explore the world, njagala kugenda kuzuula nsi erina birungi ki ebirala. Bayibuli egamba nti bw'agenda mu nsi eyo nga kitaawe amaze okumuwa ebintu byonna, n'asaasaanya ssente, n'asaasaanya obugagga, n'asaasaanya buli ekintu ekirungi kye yalina mu bulamu bwe. Enjala n'ejjeegwa mu kifo gye yali abeera. Bayibuli egamba nti n'aba nga talina kantu kaakulya, n'aba nga ali awo asigadde mu kyangaala, wabula yasalawo yeggyeko pride, amalala n'okwetwalira mu mbeera eya waggulu, n'asalawo anoonye omulimu. Abasinga ku ffe twava e Uganda ne tuvaayo ne tujja wano tunoonye emirimu, ne tujja ne tukola emirimu oba eri awo gye tugamba egya wansi ennyo okusinziira ku eyo gye twali tukola e Uganda. Omwana ono alinga ffe bwe twava mu nsi eyaffe, bwe twava mu nsi erina buli kimu kyesinza kubabuulira, buli kimu gye kiri, lwakubanga tubimaneginga bubi. Omwana n'agenda mu nsi n'asaasaanya obugagga bwe. Bayibuli egamba nti bwe yafuna omulimu yafuna gwa kulabirira bubizzi mu maka g'omugagga omu. Bayibuli egamba nti omwana ono n'abonaabona n'abeera mu bulamu obuteeyagaza, kubanga yava mu bulamu obw'okwesiima, n'ajja ng'asereba mpola mpola, n'ajja ng'agwa mpola mpola, n'ajja ng'addirira mu mbeera ze ez'obulamu, n'atuuka mu kaseera ng'abeera na mbizzi, n'atuuka mu kaseera ng'alya na mbizzi, n'atuuka mu kaseera nga takyategeerekeka. Naye Bayibuli egamba nti wakati mu kusoberwa wabeerawo essuubi, wakati mu kukaaba wabeerawo essuubi erira likulinze. Bw'osoma mu lunyiriri olw'17 essuula ey'e15, naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakkuta emmere ne balemwa, nange nfiira wano enjala. Buli lw'obeera ng'oli mu kusoberwa, buli lw'obeera ng'oli mu mbeera emirundi gisinga naddala ffe tuba tugyereeseeko, Katonda takuviirako awo.
Katonda takuleka, akugirayo sense eri ey'oluvannyuma. N'oweddamu, bwe yeddamu n'agamba nti kitange alina abakozi bangi. Lwaki siddayo ne mbeera ne kitange waakiri ne nfuuka omu ku baddu? Bayibuli egamba nti bwe yadda mu mbeera ze, when he came to his senses, n'asalawo n'agolokoka n'atambula. Nti kitaawe amulengerera wala, n'adduka nga musanyufu n'amunywegera. Kitaawe n'ateekateeka ekijjulo olw'okusanyuka olw'omwana we eyali azaaye akomyewo. Bassebo ne bannyabo, essuubi kye kimu ku bintu bye tuba tetusobola kulaba wabula bwe tubirowoozaako n'omutima omwanjulukufu n'omutima ogutalimu negativity, tulaba ekitangaala ate nga twandibadde tulaba kizikiza. Bassebo ne bannyabo, essuubi kwe kubeera ng'olaba olusozi olukuli mu maaso naye ate gwe n'olabanga ayimiridde ku lusozi ng'olaba biri wansi. Bassebo ne bannyabo, essuubi kwe kusigala ng'ogenda mu maaso newankubadde nga waliwo emiziziko mingi nnyo oba oliawo egiba gikusika okukuzza emabega. Bassebo ne bannyabo, awali essuubi buli kimu kisoboka. Omwana ono bwe yadda mu senses ze n'agamba nti naagolokoka ne ŋŋenda ewa kitange ne mugamba nti nyonoonye mu maaso go ne mu maaso ga Katonda, naye nsaba onfuule omu ku bakozi bo. Akawungeezi kaero ebintu bye njagala twogereko. Essuubi bwe lirekerawo okujja mu bulamu bwo, essuubi bwe lirekera okujja mu bulamu bwange, ndekerawo okukozesa amagezi, ndekerawo okulowooza, ntandika okukola decisions nga teziriimu kulowooza, ntandika okusalawo okwangu ennyo, ntandika okusalawo okuli emotional nga tekuli rational, ntandika okusalawo ebintu nga sibirowoozezaako nnyo. Bassebo, essuubi bwe lirekerawo okubeera mu bulamu bw'omukristaayo, omukristaayo aggwamu obukristaayo, omukristaayo aggwamu okwesiga Katonda, omukristaayo atandika okubeera mu mbeera eya loneliness, atandika okubanga abeera yekka nga yeerowoozaako yekka. Omukristaayo afiirwa kye twandise identity, aba tasobola kwawulwa mu mbeera ya buntu. Era essuubi bwe liggwa mu buntu, essuubi bwe lirekerawo okubeera mu muntu, omuntu afiirwa ekitiibwa. Omwana ono yafiirwa ekitiibwa, mutabani w'omugagga, mutabani wa Loodi yafuuka mukozi wa mbizzi. Essuubi bwe lirekerawo okubeera mu bulamu bwaffe, tuluzinga identity, tubeera mu isolation, tubeera mu mbeera eya nothing, tubeera nga tetulina mulamwa, tetulowooza, tupapirira okukola ebintu, tupapirira okwogera, ne tukola okusalawo okukyamu. Era ebituviirako ki? Essuubi kasita litugwamu, tufuna oluwonko lunene nnyo wakati waffe ne Katonda waffe nga bakristaayo. Essuubi bwe litugwamu, obulumi mu mitima gyaffe bweyongera ku sipiidi y'amaanyi nnyo okusinga essanyu lye twandibadde tufuna mu mitima gyaffe. Essuubi bwe litugwamu, tutandika kubeerawo just to survive, wabula si kubeerawo olw'ekigendererwa. Tetuba na kigendererwa mu bulamu. Waliwo eyagamba nti olya kubeerawo oba olya kubaawo. Enjawulo sigitegeera. Naye essuubi bwe litugwamu, tutandika kubeerawo nga tetubeerawo lwa kigendererwa wabula to survive. We live one day at a time. Essuubi bwe litugwako, eddoboozi lyaffe lyogera nga teririimu kawoowo. Eddoboozi lyaffe libuubuuka. Tukola ebintu nga tetulina mulamwa. Bassebo, essuubi bwe litugwako, tubeera abantu abatalina kitiibwa. Omuwendo gwaffe gugwa. Omuwendo gwaffe eri amaka gaffe gugwira ddala. Omuwendo eri ekkanisa gugwa. Omuwendo ku mirimu gyaffe gugwa.
ne bakulaba ng'omuntu atalina ssuubi. Era omusajja omu yagamba nti bw'oba tolina ssuubi obanga omuntu omufu, kubanga omufu aba talina kyamanyi obanga omuntu oyo. Naye waliwo ebintu ebirungi ebijja mu bulamu bwaffe singa tukomawo mu mbeera zaffe ez'okuba n'essuubi. When hope is regained, singa tufuna essuubi likomawo mu bulamu bwaffe, ebirowoozo byaba bitandika okuddamu okukola obulungi, ng'omwana eyali azaayo yagamba nti naye bwe yeddamu buli lwe weddamu essuubi buli likomawo mu bulamu bwo n'ogamba nedda wano si we nina okuba, eno si y'embeera yange ey'obulamu bwange gye nina okubaamu, kino si kye kiŋŋwanidde eri famire yange, eri mikwano gyange, eri abammanyi, eri ekkanisa. Sense zo zikomawo, essuubi kasa likoma mu bulamu bwo. Essuubi kasa likoma mu bulamu bwo, otandika okwenenya olw'ebyo ebintu ebikyamu by'oba okoze. Omutima gwo gutandika okuwewuka, n'otandika okulaba ng'ozzeemu okusemberera Katonda wo, n'otandika okulaba ng'ozzeemu okusemberera ab'eŋŋanda zo, mikwano gyo n'abantu be wayonoona. Bassebo ne bannyabo, essuubi bwe likomawo, odda mu kitiibwa kyo kye walimu olubereberye. Odda mu kitiibwa kye walimu ng'omwana w'omuloodi. Odda mu kitiibwa kyo kye walimu okuva ku lubereberye nga Katonda bwe yakutonda. Bassebo ne bannyabo, essuubi bwe likomawo, ofuna ekitiibwa. Okomawo mu maka ga kitaawo, n'oyambazibwa ekyambalo eky'omuwendo, n'otegekebwa emmeeza, n'otegekebwa embaga. Abantu ne bakujaguza, abantu ne basanyuka kubanga omuntu eyali aweddemu essuubi ng'azaaye aba akomyewo eka. Wabeerawo essanyu, wabeerawo okusanyuka, wabeerawo okukuba embuutu ng'omuntu eyali asaanyeewo, omuntu eyali aweddemu essuubi akomyewo eka. Bassebo, twetaaga tukomewo mu sensezi zaffe, kubanga essuubi bwe likoma mu bulamu bwaffe, sense zikomawo ne tukola ebintu ebituufu. Era waliwo ebintu bye tufuna ng'essuubi likomyewo mu bulamu bwaffe. Tutandika okulaba ebintu mu kifaananyi ekinene okuva mu ako akakundi ke tuba twetaddemu ak'okuba nti twekubagiza, ak'okuba nti tweyogerako nga bwe twakola obubi, ak'okuba nti tweyogerako nga bwe tuseetuse ennyo okuva eri Katonda waffe. Amaaso gaffe gabikkuka, amaaso gaffe gaddamu okulaba obutuufu. Katonda n'alyoka atwaniriza. Bassebo ne bannyabo, essuubi kasa likoma mu bulamu bwaffe, okukkiriza kuba kungi nnyo ne kuzibikira. Okuswala okuba kutiisatiisa obulamu bwaffe. Okuswala kuyinza okujja mu bulamu bwaffe ne kusaanikira ebirungi byonna byonna Katonda by'abategekedde. Okuswala ne kuzibikira ekisa kya Katonda. Naye kasa twekuba mu mitima ne tugaba Katonda akyatwagala. Katonda tatugobangako, atuwa okukkiriza nti newankubadde nga tumusobezza, ne tuva waali ne tugenda ewala ne tutandika okusanyuka mu bulamu bw'ensi eno, ne tulya ensi, ne tujaguza, ne twonoona, ne tulowooza nti twamusula nnyo tajja kutukkiriza. Nedda, atuwa okukkiriza, n'azibikira okuswala kwe tuba tulowooza nti kwe tuyinza okugwamu. Bassebo ne bannyabo, essuubi erikoma mu bulamu bwaffe, tufuna ekisa mu maaso ga Katonda. Katonda atwaniriza with wide arms n'agamba nti omwana wange yali ayonoonye, omwana wange yali azaaye, wuuno akomyewo. Ate wulira ekyewuunyisa, Katonda bw'aba atwaniriza nga tuva mu nsi gye tubadde tuzaayidde, Katonda bw'abanga atusanyukira nga tuva mu nsi gye tubadde twamuvaako ne tugenda ne tucyakala mu nsi eno, Katonda bw'abanga ategesa embaga, ku mbaga kuno tayogera bintu bikadde bye twamusobya, ku mbaga kuno tayogera bintu byamunyiiza, ku mbaga kuno ayogera ekintu kimu nti omwana wange ono yali anzaayeeko naye akomyewo. Katonda tajjukira biri ebikadde. Katonda takungiriza bye wamusobya. Katonda mwetegefu okwanjuluza emikono gye okukwaniriza. Naye weetaaga okujjukira nti
essuubi lisinga nnyo emitawaana gy'ensi eno, essuubi lisinga nnyo ebintu ebikubonyaabonya, essuubi lisinga nnyo ebintu ebikutaataaganya ebikujja ku mmeeza ya Katonda. Agenda kutwaniriza, agenda kutegekera embaga, ate tagenda kutujjukiza bintu bikadde. Bassebo ne bannyabo, essuubi bwe likomawo, Omukristaayo bw'addamu essuubi, Omukristaayo bw'akomawo mu senseezi ze, wabeerawo okuddamu okugattaganya oluganda, wabeerawo okuddamu okugattaganya omukwano ogwali guvuddewo, wabeerawo okuzimba buto enkolagana. Akawungeezi ka leero njagala tuzuukuse essuubi lyaffe newankubadde nga waliwo obuzibu, newankubadde nga waliwo crisis nnyingi nnyo ezitutaataganya mu bulamu bwaffe, kubanga bwe tuddamu essuubi ne tukomawo mu maaso ga Katonda, ye kennyini agenda kuzimba enkolagana yaffe wamu naye, agenda kutuzimba ku lwazi olw'amaanyi, agenda kututeekateeka, agenda kuteekera embaga, tube nga tetujjukira na biseera ebikadde bye tubadde tubonaabona. Tuleme kuddamu kulya na mbizzi, tuleme kuddamu kusula na mbizzi, tuleme kuddamu kukaabira eyo nga tulowooza nti kitaffe yatugoba. Katonda waffe tatugobangako, ffe twagala okuva ku Katonda waffe, naye ekyessanyu kiri kimu. Katonda waffe agambye nti newankubadde ogenzeewa, kale bw'oneenenyanga n'addamu n'enkomyawo mu maka gano, kubanga amaka gano gago. Laba nkuteekeddeteekedde ennyumba mw'ogenda okubeera emirembe gyonna. Bayibuli egamba nti essuubi kasita likomawo mu bulamu bwaffe, ne twenenya, ne tunoonya amaaso ga Katonda, ne tumuddukira, eggulu lijaguza. Ate eggulu lyokka si lye lijaguza, ne mu bulamu bwaffe obw'ensi eno, kasita omuntu waffe abadde atuzaayo akomawo, kasita omuntu waffe yeenenya, kasita omuntu waffe va mu makubo amakyamu n'akomawo eka, amaka nga gasanyuka, nga wabeerawo okujaguza, nga wabeerawo okusinza, nga wabeerawo okutegeka okwebaza mu maka ne mu kkanisa, n'eggulu lisanyuka. Bassebo ne bannyabo, waliwo embeera nnyingi nnyo ezitutawaanya ne tuva awali kitaffe, ne tuva awali Katonda waffe atwagala ennyo, ne tuva mu maka gaffe ne tugenda, naye there is no place like home. Eka tukyasobola okufunirayo emirembe, newankubadde nga tugenze mu nsi eyo ne tusaasaanya obugagga bwaffe bwe Katonda waffe bw'atuwadde. Katonda waffe mwanjulukufu, emikono gye myanjulukufu era mwetegefu okutwaniriza nga tukomyewo. Kyava agamba nti mu Luka essula 15:24 agamba bw'ati, agamba nti kubanga omwana wange ono yali afudde, azuukidde, yali azaaye, azaawuse. Ne batandika okusanyuka, ne batandika okukuba embuutu. Bassebo ne bannyabo, simanyi gy'oli, naawe tomanyi gye ndi. Simanyi biki bikwawudde na Katonda wo. Simanyi biki bikusindiikiriza kuva mu maaso ga Katonda n'ogenda mu nsi naawe gy'otomanyi. Ensi n'ekuzunza, ensi n'ekutwala. Ebintu by'ensi eno ne bikusalako ebirowoozo by'omutima gwo nga gulowooza ebintu by'ensi. N'obeera eyo nga oli lonely, ng'oli isolated, ng'okola okusalawo okutategerekeka. Naye akawungeezi ka leero nkusabira, akawungeezi ka leero nsaba, tujjukire nti wakyaliwo essuubi erisobola okutuzza ewa Katonda waffe. Tujjukire nti Katonda waffe mwetegefu kwaniriza. Tujjukire nti Katonda waffe yatuteekerateekera ekifo, ate mwetegefu okutukolera bwagooga w'embaga. Katonda waffe atulungamye bulijjo. Katonda waffe tumusabe atukuumireko omwoyo omutukuvu, asigale nga atukubiriza nti newankubadde nga tuzaayo ennyo, tukyasobola okudda eka.